اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. ربنا ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala amatenda amajjuvu ge yetenda nago agatali mu bukendeevu, akyusakyusa obudde obw'ekiro n'abufuula obw'emisana. Yavunaanyizibwa ku kukyukakyuka kw'embeera z'abantu, abadde omuto n'akula, akuze n'avubuka n'akaddiwa, abadde omulamu n'alwala oba n'afa, abadde omulwadde n'awona oba n'afa, abadde omwavu n'agaggawala, abadde omugagga n'ayavuwala. Akyusa embeera eri ebitonde bye bye yatonda nga bw'abeera ayagadde Allah. Tumwebaza olw'obusiraamu bwakyatukuumidde, ne tumwebaza n'ekyengero eky'obulamu ekitamala gafunwa. Bw'aba akyasiimye tubeere balamu, bw'aba akyasiimye tubeere basiraamu. Byombiriri tetulina muwendo gwe tuyinza bisasulira, wabula okumusaba Allah atuyambeko mu bunafu bwaffe nga bwe twemanyi okubeera nga tukoleramu byayagala mu bulamu ne mu busiraamu bwaffe, tutuuke gyali nga tuli bawanguzi. Baganda bange, obulamu buno obwange naawe n'obw'omulala bulina ebibusoomooza, okuviira ddala ku mitendera egy'enjawulo. Omuntu buli mutendera gw'abeerako alowooza nti bw'anaaguvaako n'agenda mu mutendera omulala, ensi eno ajja kuba agiwangudde. Ne twerabira nti Allah bwe yali atuleeta, bwe twatuukira ku mwaliriro ogujjudde ebigezo oba emitawaana. Emitawaana egyo mwe tuteekeddwa okuyitira, eitha tutuuke eri Allah ng'atusiimye oba tutuuke eri Allah ng'agenda kutubonereza. Omulamwa gwaffe bi'awnihi tabaraka wa taala gwe tujja okutambulirako, ekigezo Allah kyagezesezza nakyo eno, ekigezo ky'abakyala, fitnatun nisa, ekigezo ky'abakyala eri abasajja oba eri abavubuka. Mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yagamba, likulli ummatin fitna, buli mulembe gwalina ekyo Allah kyeyagugezesa nakyo. Nagamba nti wa fitnatu ummati, n'ekikemo oba n'ekigezo ky'abantu b'omulembe gwange, yagamba nti almaalu wannisa, sente n'abakyala. Hadithi yomba sallallahu alayhi wa sallam jojjo okusanga alladhi rawahu al-Imam al-Bukhari, enamba yaayo eri 1596. Inda Muslim, Omuslimu ojja kugisanga nga eri 2774. Yaqulu qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam,
kigambo kya Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ma taraktu ba'di sireseewo luvannyuma lwange sivuddeewo naye wabula kyendeseewo oluvannyuma lw'okubeera nga siriiwo fitna ekigezo oba ekikemo adarra ala rijaali min annisa nga kigenda kubeera kyabulabe nga kigenda kubuza bayitirivu nga kikemo ky'abakyala. Kibuuzo kyabuuzibwa nga nawe bw'ogwanidde okukyebuuza muvubuka atannaba kuwasa oba n'oyo eyawasa ng'obufumbo bwalimu alinga ali mu khalal, alinga ali mu geyeena. Si buli mufumbo waali nti ali mirembe, wabula muli omu waali bw'alabira enjuba n'omwezi. Nalabyeko ku mawulire emabegako gye buvudde nga Profesa Kateregga alaajana agamba nti omukyala ayagala kumutta. Sual, kaifa li anju, nsobodde ntya nze, osobodde otya ggwe ampuliriza okuwona binafsi n'otaasa omwoyo gwo min hadhihi alfitna, ku kikemo kino oba ku kigezo kino. Wa ana araha fi kulli makan, buli we tuzza amaaso tulabawo abakyala. Tata Bukashi, buli we tuzza amaaso waliwo abakyala. Tageti yaabwe batagetinzaani fi shari, ku street kwe tutambulira, telfaz, jangu ku TV, al internet, jangu ku interneti, al amal, ku mirimu gye tukolera. Wa maa dhalika twandibadde tubalaba naye nga endabika yaabwe nisaun kasiyatun, bakyala batambula obwereere. Kasiyatun bakakanyavu eri amateeka ga Allah. Ariyatun ekyamazima batambula bwereere. Mumilatun bwe babeera basazeewo okwambala tuziyite sharia, tuziyite nyambala. Bwe twogera ennyambala y'abakyala mulimu abambala obulungi, eyo fakalite weeri nga bambala ng'obusiraamu obukola bwe bulagira. Naye mulimu ekikula ky'abakyala nga bo ariyatun, babeera nga abambadde naye nga bali bwereere, nga you can identify, osobola okunnyonnyola buli kyonna ekiri ku mubiri gwabwe. Oyo kigezo eri omuvubuka atannaba kuwasa. Oyo kigezo eri omwami nga gy'awangaalira mu maka, awangaalira mu mbeera ya kutulugunyizibwa eri omukyala gw'alina. Edda bwe twali tukyali bato twegombanga okukula. Bwe twegomba okukula ng'olaba ewaka mulina program kwe mutambulira ey'okulya emmere, ate nga gw'olaba enjala ekuluma. Watunulanga mu suwaani ya taata, walabanga mu suwaani ye mulimu ebifi bisatu, naye ebifi ebyo bisatu okutuuka okubeera nti biteekebwa mu suwaani ye gye bibeera bivudde wabeera wala. Ne twesunga naffe ne tugamba nti bwe nnaavubukamu n'enkula nange nja kupangisa ewange, taata ne maama baviire, nsobole okubeera nga neggulira, ndye ku kika ky'emmere kyenjagala, babeere nga tebanfuga. Bwakeera ku makya nze nanfaanagana nga tuteekeddwa okuvaawo. Kumbe tetumanyi, tulowooza nti tuwonye okubeera nti tufugibwa. Kumbe wali twalinganga tulya bya bwereere. Mmere maama waliwo akayidde n'olya. Caayi biki muzeeyi yamanyanga butya bwe yakolanga atya, bwe yatetenkanya, bwe tupangisizzaako emizigo. Ne tunoonyaako ku renti we tusula, we tunoonyaako ku renti we tusula, tuwulidde nga atutuuse mu bulago, twegomba okuddayo mu baka g'abazadde baffe tetukyajaayo. Oteekeddwa okunoonya emmere gy'onaalya ekyemisana
oteekeddwa okunoonya emmere gy'onaali ekyeggulo, oteekeddwa okunoonya ky'onaayambala. Kyonna kitegeeza kukola. Mu mbeera mwe tuwangaalira essente kaafuusa akasente. Obulamu obwo tetukyasobola kudayivaatinga kudda mabega. Bulamu buyina engeri nabwo gye butukaluubirizaamu, gye bukomye okutukaluubiriza. Ate tugenza okutunula kubanga obulamu bw'omuvubuka atannaba kuwasa nga bwafubutuse mu buliri bwe wabuleka. Byaliriddemu abireka wakoze ata? Ate mpaka ng'akomyewo ye kennyini n'abyetegulira. Teriyo mbeera ekyasinze kubeera nzibu erifa abavubuka nga kwoza, nga kusiimuula, nga kwegololera, nga kwefumbira, nga kukola ki. Obwo bulamu nabwo buzibu. Kati omuvubuka bw'abeera mu mbeera efaanaganako bw'etyo, Allah bw'aba tamusaasidde, kuba neeno abakyala be twogerako bukeera ku makya nga buli wiikendi alina gw'akyaza, amuyambeko ku mirimu gino. Tuli ku mulembe gwe tuwangaalirako ng'abavubuka beewawula, tukuyite kuwawula. Omusanga ali omulondo, omusanga ali obumwanyi, omusanga ali buli kyonna ekiwawula omubiri gw'omuvubuka, n'omugamba nti weewawulira ani gw'atali mufumbo. Kati mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo bwe bulamu bwe tutambuliramu. N'akomekkereza nga ku street bw'atambulidde asinkanyeeyo ono mukyala agamba nti nayambadde naye yayambalidde ani? Ku social media kuno bamweteze, buli wa scrolling ati TikTok ye alaba nga abajjako beebe ekika ky'abakyala kyayagala. Omanyi TikTok eno buli wolayikinga omu batandika okuleetera ekikula ky'ekintu ky'oyagala. Kati batandika bamuleetera, atandika okubeera nti olw'okubeera nti obuwangaazi bwe n'obulamu bwe bwetaaga okugezesa amaanyi ge, akeera ku makya ng'atunulira akazigo kano yakalimu tebakyamufuga ewaabwe, n'akeera ku makya ng'ateekeddwa okuleeta babiyita kawundo kakubye eddinisa n'ayingiza, kuba muzeeyi takyamufuga. Bulamu bubwe. Awo abaana balwaliddewo, awo abaana bafiiriddewo. Atiddemu akati Allah yagambye nti kati njagala kuwasa, n'atuukirira bazadde be. N'agamba nti kati wenda bankuze sikyasobola kuwangaala nzekka gye mpangaalira, kandeete munnanga nnyambeko bye sitasobola kukola. Walillahi alhamdu wal minna. Bw'abeera amufunye n'omusanga nga bajeti zikubiddwa, bamusondeddeko bagikoze yekka, n'alaga abantu bonna nti kati nkuze nfuuse wa buvunaanyizibwa. Bw'atyo bw'ateekeddwa okubeera omuvubuka. Omuvubuka ow'obuvunaanyizibwa tafuuka muttakhidhaat akhdaani, tafuuka olw'okubeera nti yava mu maka g'abazadde be, takeera ku makya n'atandika kuwulira nti buli mukyala amukubye amuleete mu kazigo. Olwaleero ojja kubaleeta, naye waliwo enkeera we bajja okubeera nga bakugejjera. Si buli mukyala nti azaalwamu omwana, si bwe guli. Muganda wange Ukaasi, si buli mukyala nti azaalwamu omwana, si buli famire nti egibwamu omukyala n'azaalibwamu. Olwaleero mulimu abazadde mu families ez'enjawulo, mu bakyala abo benjogerako naye nga beevuma. Lwaki? Mu kifo kiyandibadde yeetegereza ani gwagenda okuleeta amufuule muganzi we, akeera ku makya olw'okubeera nti obwagazi bwamuli waggulu. Gye yamalira obwagazi yakomekkereza azadde omwana mwoyo gw'atayagala. Kati ate ono akedde ku makya n'aleeta, aliise munne, kubanga teriyo muntu atuuza miitingi ne bamusondera ssente ng'agenda kuleeta mukyala agenda mumalako mirembe. Bonna bw'obabuuza abalina abakyala be baawasa, wallahi tebaleeta bamalako mirembe, tebaali tebaagala bamalako mirembe. Wakadhalika n'omukyala okusala waafumbirwe tayagala mwami agenda mumalako mirembe, ayagala mwami anaamutebenkeza. Taalawo jangu olabe olwaliro obufumbo bw'ennaku zino. Obufumbo bwawukana ne courtship. Omukyala okujja okulaba nga bw'agenda, naye okuwangala n'omukyala omwaka gumu, n'ogattako ogwokubiri, n'ogattako ogwokusatu, n'oyingira emyaka muzeeyi wo gy'alimu oba muzeeyi waffe gy'alimu n'ogiyingira, by'obeera oyiseemu wakati awo sikaweweevu. Kituuka ekiseera nga bye wali olowooza omukyala okuyambako ewaka, wallahi takyabikola.
bwe kuba kufumba bano ab'ennaku zino betuwasa afuluma naawe ofuluma mukomawo mwenna ku ssaawa ze zimu afumba eddi abaana bano be muzadde ani agenda okubateekamu empisa engoye z'ogenda okwambala ani agenda ozikuteekerateekera kati n'okomekereza ng'ono gwe waleeta ewaka ate yeetaagayo kiyambi anaamuyamba ku mirimu olaba tokyagisobola awo ensobi weetandikira mu maka g'abafumba abamu ng'alaba nti omukyala takyatuukiriza buvunaanyizibwa bwe omusajja n'akomekereza ng'obwagazi bwabumalidde eri mukozi buzibu buvaawa omukyala buli lwakoma buli lwamukwatako amugamba nti nze nkooye alina stresi z'omulimu nga bw'onaagamba nti omusajja alina stresi za ssente n'omukyala alina bizinensi mu kibuga abeera ne stresi kati talina kyagenda kukola bakomekereza nga bikomekereddeeyo bakomekereza nga balinayo ze bayita side dish gye bamalira obwagazi bwabwe abakyala b'omu maka ate ne bakomplaininga tebatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe kati gwe omuvubuka olwaleero owasa omukyala ng'oyagala kutebenkera kukakkanya bwagazi bwe eri omukyala afaanagana ku bwatyo wallahi buuzaako Allah baasaasidde oluvannyuma lw'emyezi 3 ebintu bitandika okukyuka mu bufumbo kigezo Allah kimuleetedde nga bwe yali abibala si bwe byali awo otandika okuwulira nti ate gundi omugole gwe yaleese teyagenze nti kiki ng'otandika okuwulira ebigambo agumye n'abeera naye asobola okubeera gyebali eyo naye abakyala babalanga yagamba nti gwe nakuyamba buyambi okufumbirwa figa yange tesobola kufumbirwa musajja afaanaganako nga gwe bwe bulamu bwe tuwangaaliramu bw'owangaalako n'owangaalako ogenda okulaba nga ddala mutuufu obulamu bwo bususse ogw'omulamuzi kyewanoonya emirembe gye wanoonya ate ettanulu yeekola etya yeri ewaka n'ogamba nti kandeeta owookubiri nolowooza nti owookubiri gw'onaaleeta agenda kukakkanya ku guno omuliro ogusoose obeera ng'ayiyebbwa odidde kamulali n'omuteeka mu bbwa obeera nga addidde kamulali n'omuteeka mu bbwa kikemu Allah kyatuleetedde mulembe guno ani agenda okukiwona abali ebweru banoonya wa we batebenkerera abali eno mu bufumbo ate nabe neeyisa yaabwe babeera nga abakugamba nti owanyendeka zireyo mu bulamu bwange wallahi olwaliro percentage esinga abali ebweru basingle mothers mwana omu baana babiri baana basatu bigambo biyitiŋŋana ababalozizzaako ng'agwaleese yazaalako akugamba nti nze kyendozizzaako togeza n'oleeta omukyala alina omwana nti kiki tebagambwako olwaliro mbadde n'owa booda ntwala gye nkolera naŋŋamba nti alina mukwano gwe yawasa yafuna omukyala nga yazaalako omwana nagamba nti relationship wakati wange n'oliyo yaggwawe kituuka ekiseera mugamba njagala gendako mu kyalo birthday y'omwana yali yeetuusa amuwa ssente agenda mu kyalo bwe baatuuka mu kyalo basinkana ne taata w'omwana bifaananyi nga biyitiŋŋana bifaananyi nga bikubwa oli addira essimu agijjamu asindikirawo n'ebifaananyi agambye nti kati olwaliro obufumbo tebukyaliwo ate nga si ye yekka omulala nnyumiza ngamba nti muganda wange namufuna mwana ne mmulabirira n'asoma nga nze mukuumako mwana waabula nze mukuumako ekiro muzzaayo avuga picha mugamba nze muzzaayo ewaka mvuga picha mutwala omwana amaliriza senior 6 agenza okusoma obwa nursery teaching akolera ku ssomero erimu mugamu ku masomo gesitagenda kwogera kituuka ekiseera omukyala omwana atuuka okufumbirwa omukyala embaga yagiteeka ku muzikiti omukolo yaguteeka ku muzikiti n'amugamba nti bw'oba oyagala jangu sajja yagamba nti kunjoga kwannabaki olwaliro atannaba kuwasa alowooza mu bufumbo ye wali emirembe amulina atudde ku ttanuulu abayina ababiri hadithu wala haraj nyina mukwano gwange ayina bana bonna yabazimbira naye talina wasiza wallahi talina wasiza
omulala alina babiri bamunyumiriza alina bameka naye owokubiri amufuukidde akayinja mu ngato buli kaseera amugamba nja kutta buli kaseera amugamba nja kutta talina mirembe mwaba tannaba kuwasa mu bikemo bino bye tuwangaaliramu ogenda kuwangaala otya muvubuka omusanga ayogereza abawala abatakka wansi w'omu ku babiri omusanga aboogereza omu ku babiri basatu bonna bamulaga nti alhamdulillah bamwagala Allah n'amala akusaasira ku oyo n'obaako gwogonza n'omuteeka ewaka wotegeera kalazi ze entuufu sobola okugonda nga tonnamuzaalamu naye muzaalemu omwana asooka akusobola okuguma naye muzaalemu owokubiri fitinatu nisa olwalira ekikemo ky'abakyala ani agenda okukisimattuka ani agenda okukisimattuka ye abange tukisimattuse tutya obusiraamu bwo bwe weetenda Allah ebikemo bibiri Allah bwakutaasa ekikemo kya ssente n'okisimattuka oyinza obutasimattuka bakyala ebyo birumbira ddala kuviira ddala waggulu kuba walimu paka wansi kuba kube bakulembera kino tekitaliza muwalimu n'atali muwalimu tukiwonye tutya tukisimatuse tutya tutuuke ewa Allah kuba Allah mwe yatuteeka omulembe gwe tuliko abakyala be bayitirivu okusinga ku basajja bakyala bayitirivu okusinga ku basajja ate mulembe gwe tuwangaalirako ogw'abavubuka abayina obuzigo bwabwe nga bayina ba girlfriends baabwe mulembe gwe tuwangaalirako abasajja banyigirizibwa mu maka gye bali batono nnyo abavaayo ne boogera taatendewalirwe okubaako omukyala gwafunye ku mabbali n'amupangisiriza akazigo nga gye biggwera baada al-adhan natimu insha Allah oba ataajab nyina ekintu kye neewuunya ku mulembe gwaffe guno omukyala eyambadde niqaabu ng'ayambadde ng'obusiraamu bwe bulagira tiktok ojagaza ki tobalaba ku tiktok aba ayolesa ki kulaga bantu ddiini imaani kulaga ki fitina ombaka agambye nti taleseewo oluvannyuma lwaffe kikemo kigenda kubeera kyabulabe eri abasajja nga bakyala nga bakyala ani akisimattuse ye okisimattuse otya ggwe kubanga ye society mwe tuwangaalira muyinza okukirabanga ekyokusaaga naye anaakisimattuka wallahi batweteze mu maaso n'emabega ku ddyo ne ku kkono buli ango batwetoolodde ate bonna batagetinze ggwe atanaba kuwasa n'omufumbo batagetinze ggwe nange naye obasimattuse otya mu kikemo kino mubaka kyayogeddeko kubanga abafumbo kugambye nabo balina ebibanyiga si be balina nti be babatebenkeza ku 100 oyinza okusanko nga 0.1% maka gaani gomanyi nga ggwe alhamdulillah bwojjayo omukyala obira otutte mukyala wo bwomanyi nti abaana baawo bo bakkakkamu walilahi alhamdu walminna bwojjawo omukyala osobola okulikomendingawo omuntu bala ku Facebook buli wamu wonna khalaqa Allahu al-insan abange Allah yatonda omuntu fi dari al-ibtila'i wa imtihan namuteeka mu mwaliiro guno ogw'okunsi ogujjudde ebigezo n'ebikemo n'okugezesebwa waja'ala al-janna
Allah n'atufuulira ejjana maqarran li awliyaihi wa ahibbaihi, yenna anayita mu bigezo ebyo obutebenkevu agenda bufuna mu jjana. Obutebenkevu n'obutuuliro agenda bufuna mu jjana olw'okusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala yamugondera. Tunuulira omuvubuka nga waakolera akolera mu kibuga, alina kakawunta ke, amwetoolodde wano mukyala mumyufu ayambala akagoye kakuma mu bisambi, amwetoolodde eno mukyala mumyufu akagoye kakuma mu bisambi. Anaagumiikiriza paka ddi? Si mufumbo. Hadithu wala haraji ekiri mu akeedi zekyo Allah yasinga okumanya ekiri mu butale. Jangu ne ku mizigo we tuwangaalira kiyigo tukozese kimu, afuluma ogenda okunaaba tawula agisibidde waagisibidde agenze kunaaba. Ku mizigo waayita kuliko abavubuka abatannaba kuwasa. Wallahi Allah yatuleetedde omulembe. Bakyala batunda engoye z'omunda nga bateekeddwa okulaga bakasitoma baabwe ziba fiitinga zitya, ng'ateekeddwa okulaga omusono. Bwe kaba kaleega n'akabambaliramu, bwe bubeera buno osimanga obubina bwe bagula n'abubwambaliramu, bwe zibeera zino gatezisiba embuto zaabwe n'abambaliramu, ne yeetega kamera okulaga bakasitoma be butya bwe zikola. Kiri ku mutimbagano. Baana nabo bano obasanga nabo balina essimu zaabwe eza WhatsApp, teza TikTok, sanga nabo balina. Allah yatutondera ejjana nga bagenda kugitebenkereramu mikwano gya Allah abanaamugondera. Allah n'atonda omuliro mustaqirran liman asaahu min ibadihi, nga bakutebenkererayo buli anaamujeemera mu baddu be. Muliro gye guli. Allah kyava atugamba mu Qur'ani mu suratu Maryam aya 63 n'agamba nti tilka aljanna, eyo yejjana. Tilka aljanna allati nurithu min ibadina man kana taqiya, gye ngenda okusikiza abaddu bange abanaawangaala mu nsi nga bantya. Olimu abo abatya Allah, ku mulembe guno olimu abo abatidde Allah. Wallahi emisana osanga omuddu ng'atya Allah naye obudde ekiro we buziba. Bavubuka obasanga bali mu biduula. Waliwo omuddu omu yangamba ndaga nti abo baseekaseeka obolaba misana, naga nze nnyina gwe mmanyi tubeera naye eyo, bateekako topi man kaana taqiya. Mu aya endala mu suratu Nazi'at aya ya 84 Allah yagamba nti wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Muvubuka gwetya Allah, omutima gugwesambye be gwagala, gukusika gugutwala eri abo betwogerako. Wa naha an-nafsa 'anil hawa. Allah yagamba nti fa innal jannata hiya al-ma'wa. Allah agenda kuwa ejjana omuli ebyo by'olulunkanira, amatugo bye gatawulirangako, omutima gwo bye gutafumiitirizangako. Olwekuumya otya mu society eyonoonese bweti? Wallahi omuwala nabadde ku TikTok okwo nagamba nti abakyala mubadde ki? Mukyala munnabwe yayogera mubadde ki? Mutandise n'okujja mu swala nga temwambadde buleega. Tega tusaalira ku muzimbe bateekako emiswalla. Mwala yazze n'ayita mu basajja saidi y'abasajja nga talina wadde bra, n'agenda n'atuula n'agamba nti nze bwe mba namulabe bwe nti nze omukyala ate olwo be yayiseeko. What is the target? Mulembe tebaagala kwambala bra, tebaagala kwambala nnika za munda, ate bambala engoye ezikoma mu bisambi. Kiki kye banoonya? N'asazeewo okwambala sharia, era muziraba ennyambala ze bambala, ayambala eri emutuulako, nadda ku kamera n'atandika okusima basikizaamu abaana abatayagala kusaala swala.
fakhalaqa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah tebagala kusaala oli akunyumizanga ewaabwe omuzikiti bwe guli mu lujja naye nga gyakolera tasaala wattaba'u ash-shahawati olwali tugoberera bye twagala bya bwagazi bya mitima gyaffe Allah yagamba nti fasawfa yalqawna ghayya ekinaabagaya kibalindiridde byonna babikole byonna bikolebwe naye fasawfa yalqawna ghayya ekyoto Allah mwagenda okuteeka omuddu tajja kukigumiikiriza Maryam ya 5:9 mu suratul kahfi Allah yagamba nti dhalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru Allah gyagenda okubateeka agenda bateeka mu muliro ku lw'obujeemu bwe baayolesa bima kafaru baganya okwambalanga Allah bw'ayagala ate nga bamanyi fitina wattakhadhu ayati bafudde amateeka ga Allah obubonero bwa Allah Qur'ani eno baagifuula wa rusuli n'omubaka we huzuwa ekyokujeeja si nsonga mu suratu nazi'at aya 3:7 Allah gamba nti fa amma man tagha yenna anajeema ne yeerabawo wa athara alhayata ad-dunya nalabanga obulamu bw'ensi bwe bumulidde fa inna aljahima hiya almawa Allah agenda muteeka mu muliro abooluganda abakkiriza fa'ala almuslim eri omusiraamu an yujahida nafsahu lwanyisa omutima gwo fi ibadati llah oguzze kwebyo okusinza Allah wal ibtiadi amma yaghdabu Allah weesambe byonna Allah byasunguwalira fa inna Allah bange tukimanye nti Allah la yudhi'u ajra man ahsanu amala Allah tagenda kulyaza amanya mpeera ya mukozi mufubuka n'agamba nti obwononefu bususse ku mulembe guno leeta omukyala we n'amuteeka ewaka nga bavubuka banne bawangaala nabo bonna balina ba girlfriends era bamuyita fala namugamba nti laba nnono fala siyinza kwetulisizaako bomu mbiwulira lwaleero nti abasambi b'omupiira abamu balina ba girlfriend abaamanya pozi Cristiano Ronaldo yawasa wanji bajama yawasa oba ina girlfriend temubimanyi tebazze ibadullahi salihina be bali wano mpulira babayita ba girlfriend kiki ekibatiisa okuwasa amanyi nti obugagga bwonna bwakoze n'agezaamu kuba ekidaala ayinza okera ku makya n'adiforce nga n'akulita n'ebyobugagga bye mutye Allah ku mulembe ogwonoonese bwe guti kubanga bwe tunaatya Allah tagenda tulyaza amanya mpeera yaffe Allah atugamba mu suratu al-Ankabut aya esembayo yagamba nti walladhina jahadu fina n'oyo yenna anaalafuubana ku lulwe n'akola Allah byayagala lanahdiyannahum subulana Allah ajja kubalungamya eri ekkubo ettuufu wa inna Allaha la ma'a almuhsinin Allah ali wamu n'abalongoosa ng'omulembe gufaanaganye bwe guti tulongoosezza tutya Sheik agamba nti wa inna min alfitan mazima ddala mu bimu ku bigezo allati ibtulina biha Allah kyatugezesezza nakyo ku mulembe gwaffe guno yagamba nti fitnatun nisa kigezo ky'abakyala binafsi kalaami rasulillah ku lw'ebigambo bya sallallahu alaihi wasallam yagambye nti ma taraktu ba'di sireseewo oluvannyuma lwange fitnatun adarru ala arrijali min annisa bintu kigenda kubeera kyabulabe kigenda kubuza abasajja nga bakyala firimu zonna zendabye zirimu obwambega bakozesa baki bakozesa bakyala ne bw'oba weetenda imaani jama ne bw'oba weetenda imaani ku mulembe guno illa man rahima rabbi okujja ku Allah gw'asaasidde mukyala asobola okwetega
paka lwetegulula. Ajira mu ango yonna ekakasa nti ateekeddwa okubeera nti akutegulula. Baka yagamba nti omukyala bw'akulembera ebeera shayitaani. Oba olyagala olwane omuyisa olabe mukyala kyono. Nagamba nti ate era bw'akubeera emabegera ebeera shayitaani. Muli ango yonna mwajjira kukubiramu. Era naye akakasa kyobula bango olwalera endabika yaabwe n'ennyambala yaabwe ayagala kutegulula gwe. Osimattusa otya? Mubimu ku bigenda okutuyambako baganda bange okusimattuka emitego gyabwe. Otuuse obusiraamu bwo eri Allah. Ntuuse obusiraamu bwange eri Allah. Mubimu ku bigenda okubeera nga bituyambako baganda bange. Al-bu'di anir rafaqa'i su'i. Mubeere wala. Mubeere wala n'okkola emikwano emikyamu. Mubeere wala. Ani mukwano gwo? Wallahi tosobola kukola busiraamu na kusimattuka mbeera eno gye njogerako nga mukwano gwo muyitirivu wa kwana bakyala. Ne bw'obeera obatya at least ajja bakukwanira abakutege. Oba bye njogerako bulimba simanyi. Ani gw'oyita naye? Ani gw'oyita naye? Mize ki egimumanyiddwako? Nze okukwana kwanne siyaleka naawe. Kyetaagisa nze nja kuteekerawo paasi. Bwalimanyi kyonompa. Tujjeemu ekyalo ekyo. Guno omulembe guno gukyaleko kwe bafala. Siya byakomadde mirembe gyadda. Layira wallahi osobola oba oliawo mukazi gwo ng'akusetingidde maali. Al-bu'd عن الرفقاء السوء. لواكي يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. التجيز حديث الذي رواه أبو داود إنما يري كنانا مبين مواسة مسة وحسنه الألباني في صحيح أبي داود إنما يايو إرين كمين يمغانا مكاغا أقامت عليه الصلاة والسلام يقامت المرء على دين خليله. المرء omwana Adamu ala dini khalilihi kunzikiriza ya mukwano gwe. Ko tukupimira nagamba nti allil man falyanzur ahadukum man yukhalil. Buli omwatu nolirani gwafula mukwano gwe. Falyanzur ahadukum. Mbaka tugamba nti buli omwatu nolire man yukhalil ani gwofula kyaliwo tano. Bwana abeera mu byo jja kubba. Bwana abeera mu kuwanyo jja kwana. Tubalaba ku kyagamba nti yali fala ku bakazi naye kati sita. Yali abatya n'okubatya naye kati sita. Gwe tolina gw'omanyi. Bannange munoone emikwano emirungi. Bwe tunaakwana emikwano egirimu okutya Allah, bino tuyinza okubiwona. Bwe tunaafuna emikwano egirimu okutya Allah tabaraka wa ta'ala, bannange tujja kubeera bawanguzi ku kikemo kino. Bw'onaalonderera emikwano n'ogisembeza mu bulamu bwo otomedde. Baana balwadde ku myaka emito. Baana bafudde ku myaka emito lwa mikwano gye baayitanga nagyo. Ensonga endala, ensonga ey'okubiri gye tugenda okumaliriza nayo, ensonga ey'okubiri gye tumaliriza nayo
barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Annikahu, okuwasa. Annikah, okuwasa oba okuwoowa. Okasi abavubuka bakoleki bawoowe, n'abazadde bafumbize abaana baabwe abatuuse okukolaki. Idha jaakum man tardawna diinahu wa khulqahu fazawijuhu. bwakujjira omuvubuka n'omusiimako eddiini ye n'empisa, ebisigadde bijja kujja. Bamaama balekeraawo okuyimirira n'okwekiika mu makubo g'abaana abalenzi ababeera bazze nga babaagala mu bintu. Muvubuka ku lunaku lw'omukaaga ŋŋamba tutambula naye yawasa mukyala we, walillahi alhamdu walminna, naye agamba nti maama ayagala kunnemesa. Muwala gyali afumba agamba nti maama ayagala kunnemesa. Nti kiki? Ayagala mutwalo gwe, ayagala nteeye. Alina ebigambo byasonseka muwala. Mwanji ne bataata bafuuka akayinja mu ngatto. Abaana ab'obuwala bafumbirwe, bava mu kwetega kubategulula. N'omusanga ng'alina omulenzi bali mu myaka ebiri nti nkyamwetegereza, naye amusisinkana buli weekend. Bakoze kinene nnyo okumira family planning, bakoze kinene nnyo okukozesa ebiragalalagala. Annikah an Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud agamba hadith rawahu al-Imam al-Bukhari namba yari 1565. قال agamba قال النبي صلى الله عليه وسلم, yagamba النبي صلى الله عليه وسلم agamba nti ya ma'ashara ash-shabab, abange mu abavubuka, man istata'a minkum al-ba'ata, yenna abeera afunye obusobozi obuwasa, falyatazawwaj. Wasa tolina kyolinda. Bakadde baffe batugamba nti baawasa ne mu nnyumba tebayinaamu bintu, naye be baawasa baali babaagala. Olwaliro bakyali nabo. Mukyala atuuka, musajja mukulu omu yaŋŋamba ng'aleeta nambo ba 3 namba 4, yamuleeta nga mu nnyumba yonna eri fule erimu ebintu, naye olw'okubeera nti si yakupangisa, naye ennyumba maka amuleese, naye olw'okubeera teyaliko plasita, yamugamba nti wano sisobola kubeerawo, nyumba gikube plasita n'ekikomero nteekereko. Bavubuka bemuwasa babasudde mu buzibu, akusanga oli muzigo gwo gw'osobola okusasula, nagamba bwe oyagala okubeera nange, bebi nze wano sibeerawo, ngenda kukufunira ennyumba wenjagala tubeere. N'akubigika ennyumba gy'otasobola kusasula. Bebi nze mpulira wano wenja okutebenkerera. Anti imaani ebeera waggulu, naye otandika okuwulira ng'ekutuddemu, tandika okugiwulira ng'ekutuddemu. Oluvannyuma lw'ebbanga muwase abakazi abajja mu busobozi bwammwe, muwase abakazi abatwagala, tugenda bajjaba ku mulembe guno. Kyo tugenda bapimira kuki? Man istata'a minkum al-ba'ata, alina obusobozi obuwasa akola ati. Naye bw'otaawase, waman lam yastati', mbaka yakugamba nti bw'oba toowase, fa alayhi bisawmi, kola otya? Siiba. Fa innahu lahu wijaa, kiina engeri gye kinafuyamu emisuwa. Kyova olabanga olwaleero abavubuka temukyalina maanyi ga mu kisenge. Lwaki temwagala kulya? Kyemisana mulya bwe kati, n'ekyeggulo n'olya bwe kati, maanyi onaagajjawa? Singa ekyemisana olya hevwe, n'ekyeggulo n'olya hevwe, n'akatuuyo n'okola otya, maanyi ganaalagawa? Naye bakusanga oli ku kironda ekinene wenna ogaaya, olinganga ali ku sunna y'okusenya, agamba nti kiki swaba, anti ndi mu kugogola musuwa.
bakusanga oli ku bumwanyo meketa. Bajjajjaffe tebabimeketa ebyo ne bakitaffe, wallahi tebabimeketa, byalinganga mu nnimiro eyo. Naye ku mulembe gwaffe abavubuka babyettanidde nnyo, ate nga tebalina bakyala. Balinanga kigere kya nvubu suwaani, musajja mukulu ng'alina emmere ye ng'alya, walillahi alhamdu walminna. Naye gwe chipsi chicken manyi onaagajjawo mu chipsi chicken? Manyi onaagajjawo mu chipsi chicken? Temwagala kulya nti nkuuma mubiri, ne gw'okuuma nagwo ogukuumira ani? Ogasha ogukuumira ani omubiri? Kuona manzaali go buli kaseera temuva ku buttaafu, temuva ku buttaafu. N'obudde bw'abakyala mubumalira ku buttaafu nti ngenda kukola zowe enkola. Olikolera ani? Temuva mu jimu, obunyama mubukolera bwa mukola jimu naye nga waakawaagi wambwa. Ante mulaba akanyama naye waakatalina. Te six pack zigasa ye. Fete tusibye twagala six pack mukaga size twagala. Twagala kulaba wali eri match ngetuuse Arsenal Madrid kiki kyalagawo. Mulye mmere mukute, temuli akukuta. Guloza lwaki mbaka akirese mu hadithi nti bwoba towase ebyokulya soko siiba, kubanga mu kusiba kuna emisuwa gikola gita. Kuba enjala bw'enaakuluma ojja kunafuwa. Olina omulimu wangi, olina omulimu okola ekyemisano geno okubalamu n'ekyeggulo olikozesa emitwalo emeka? Emitwalo 2. Olina girlfriend buli weekend, buli week omusaasanyizaako emitwalo egitaka wansi w'5 plus. Nyinza okuba njogedde na ntono. Abamu batera basaasanyizaako mmeka? Bootera okulaba obwo butono. Kuba olina omugulira maaso 3. Muvubuka wali ewaffe bamundaze ne baŋŋamba nti oyo mulaba nti demu yamuwadde essimu ye, yamuwa essimu ng'agenda mu kyalo ne naguno gwakadde mutannadda. Obujego obuli mu bavubuka ye yamalamu. Mwe musaaga nze nti obuvunaanyizibwa nga ndi ku myaka mito, be wakafunisa embuto bayitirivu naye oganye kuwasa kuteeka wano nti obuvunaanyizibwa kabeereyo nga nkalabirirako eyo. Olina awe 3 golo 3 oganye okuleeta home. Awo inayo meka home tonnaleeta. Ligaga nti sinnaba mubakuŋŋaanye mujja kuweza awe dazini y'abaana 10 bameka. Onaatuuka ogamba oleete home otandika ogusambirako ewaka ng'obuvunaanyizibwa eri bukuyinze. Muyina omuvubuka yasamangazi awe wangi, olwaleero buli kasente kaakula tekatuula mu nsawo. Alina oba abaana 20 oba 12 oba 14. Buli kaafuna buli omu ayagala kukatwala. Tuwonye tutya ebikemo by'abakyala? 1 tuwase, 2 ani mukwano gwo. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.